This is Rock Bantilla already in the danger already. Bitalo byerere kusaidia omukulu amanyiddwa nga Reggie ne mukyala we amanyiddwa nga Annabel anti bano bafiiriddwako omwana waabwe asembayo last born gwe bali bakazaala gye buvuddeko awone wiiki ndowooza ebadde yakawera era ng'ennaku z'omwezi zaali nga 11 omwezi guno gwennyini bwe bati ne bagenda maaso okuba nga ate batuwa amawulire ag'okuzaala omwana second born oba owokubiri mu famire yaabwe era nga kinajjukira nti ennaku z'omwezi nga 13 January omwaka oguwedde bano bagenda maaso okuba nga ate bafuna ezzadde ly'omwana asookedde ddala omwana asembayo bw'atyo Mungu amugye mu bulamu bw'ensi eno ng'omukyala tannaba kubanga ate agwako kannakawere embeera yo si nnungi esaidi eyo naye nga bano si be baserebu basi be bayimbi abasoose okuba nga ate bagwa mu ttuluba bwe riti okufiirwako omwana nga yakazaalibwa nga tannaba kubanga akula omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda yafiirwako omwana ye nga muto Brown Sugar yazaala balongo munaabuka mu mbeera efaananako bwetyo bangi abazze bagenda maaso okubaako mu ttuluba bwe rityo naye nga byonna Mungu abagumye bwentyo nembanirizaako okufeefejeranyisa nk'abaagala bulungi abampuliriza nembebazaako gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero era kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekomiddeko byebyo mukyala amanyiddwa nga Sauda Madada byongera kubanga ate bisajjuka era nga galiwo gagamba nti ono addusiddwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi okwongera okuba nga ate yeekebejjebwa kinajjukira nti embeera y'omukyala ono yasajjuse oluvannyuma lw'okuba nti emmotoka mwe yabadde atambulira yakubiddwa tiyagasa mu kalulu akabadde kayindayinda wali eri mu disitulikiti ey'e Kayunga y'omukyala Prime Minister w'eggwanga ly'e Uganda amanyiddwa nga Robinah Nabbanja yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogerako ku mbeera y'abo ab'oludda oluvuganya gavumenti abakwatibwa mu disitulikiti ey'e Kayunga ate nga niwe njogera abamu bakyatemeza mabiga bamitayimbwa nti abakwatibwa baali bagezaako kubanga munange bakola ki babba bululu gattako n'okuba nga bakola obuvuyo mu biseera ebyokulonda era bw'atyo n'abategeeza nti abo bonna bajja kubanga munange bagenda mu maaso kubanga babakakanya mpola y'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ng'ono ye First Son nga yeyambisa omukutu gwe ogwa Twitter yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate atendereza omugenzi radio ng'agamba nti ono ye muyimbi yekka yali ayagala ensi ye ate ng'asobola okuyimirira nakola ki n'agidefendinga nga ayita mu talanta ye ey'omuziki era bw'atyo n'ategeeza nti mu Uganda teri amukira sofa okusinziira ku music ye nga bwakola ki bwamuwulira era bw'atyo n'amutegeeza nti ayongere okuba nga awummula mirembe ate nga awotuvuddewo ejjukira nti gyevuddeko awo nakutuusaako eggulu ly'omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto oluvannyuma lw'okuba nga ate alabikirako ku show ng'atamidde mu bufunze yasiiwuuka empisa ate nga si gwe mulundi ogusookedde ddala ba social media in-laws bangi bazenga bamucomplainingako ku nnyambala ye era nga n'omulundi ogumu yali apresentinga awo ne bamukasukira leesi n'omugamba babiri ng'ate akola ki yesibako kakati n'olunaku olwaleero disciplinary committee kigambibwa ntegeze maaso okuba nga ate etuula ne babeera nga bamugambako ku ki ku neeyisa ye katusuubire nti anaakyusamu y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Moite Bobi Wine yagenze dda mu maaso kubanga ate ata oluyimba lwe olumanyiddwa nga ogenda era nga ategeezezza nti oluyimba luno aluweereza luli dedicated to omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni awatali wadde okubusabusa oba okulonzalonza wabula oluvannyuma lw'oluyimba olwo okuteebwa ye mutowe amanyiddwa nga Dax Vibes agenze mu maaso okubanga yeebuuza nti naye mmwe Bobi Wine mumutegeera bulungi olaba nange yakola ki yannema okitegeera awo no Bobi Wine naye n'avaayo n'agenda maaso okubanga ate amuddamu nti some of them don't know some of us nti abamu ku bo tebamanyi abamu ku ffe okitegeera embeera bwetyo yageze maaso okubanga ate efaana naye nga lwo oluyimba lwawalirikiddwayo dda ku YouTube mwagenze dda maaso okubanga ate mulwekanya ate ye mutabani we amanyiddwa nga Solomon Kampala yes naye bw'atyo yagenze mu maaso okubanga yeetaba mu Bands Teens Awards 2021 era ng'ono teyavuddeyo ngalo nsa yaliddeyo award eya Teens Awards Fashion Star 2021 bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate asiima abawagizi be bonna mwebali nnyo mwebali ddala kukola ki kumulonda teyavuddeyo ngalo nsa ate nga yabadde awerekeddwako sister we amanyiddwa nga Shalom Namagembe era nga bano bagenze mu maaso okubanga ate bakyankalanya ku awards eyo
okitegeera nga bali rap za daddy zonna ne bakola kini baziteeka wali ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Brian ze naye bw'atyo ku Jazz Awards teyabuuseeyo ngalo nsa yes yagenze mu maaso kubanga munange naye yeewangulirayo lifetime achievement bw'atyo nagenda maaso kubanga ate naye asiima nti munange award yo tebanyangu yakola kiyakuwangula bangi nnyo abagenze mu maaso kubanga ate munaye beewangulirayo n'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi naye yabuuseeyo na bbiri yajjukira nti ono mu Jazz Awards yawangulayo awards naye agamba nti neje buli eno takolanga kitazikubangako kya mulubale ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga naye yabuuseeyo ne award ye bangi nnyo katugende maaso kubanga tetubozaayoza ye omukyala amanyiddwa nga Mona ne Derek nabo bagenze maaso kubanga ate bo beewangulirayo eno mu TikTok Awards era nga bawangudde TikTok long time achievers bwe bati ne bagenda maaso kubanga ate bakikwasaganya congratulations guno omwaka abantu bawangudde mpolampola n'omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby oluvannyuma lw'okuva mu mbaga byonna kwanjula twala tugende olubuto tusuubira omwana essaawa yonna ekiriwo kiri nti ayina oluyimba lwe yakola n'omukyala amanyiddwa nga Lady Kola ng'ono ava eri mu South Sudan era nga wenjogera essaawa eno oluyimba lwe lulondeddwa nga Best International Collaboration mu South Sudan Music Awards wabula nga ate Cindy emusanyufu byansusa agamba nti we yali awandiika oluyimba luno naddala verses ze yali asuubira okuba nti oluyimba luno lugenda kukola ebyamagero nga werukoze ki werukikoze congratulations for darling ate wetudda ku awards zino eza Jazz Awards jukira nti omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yagenda maaso okubanga ate ayogera kawo byayogera abamutegeera ne bamutegeera abatamutegeera ne batamutegeera naye nga omukyala amanyiddwa nga Tina Fierce fena tumanyi bulungi yali akozeeko awo ku Urban TV yavudde nagenda maaso okubanga ate amutegeeza nti ave mu kwogera ebingi nti kawulire bwe kikola ki bwe kiruma waneeno abantu bwe bagenda maaso okubanga ate balina embeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa bo basirika tebabaako be boogera era nga specifically yabadde ku mukyalo namanyiddwa nga Spice Diana ng'agamba nti bwe bibaamu politics oba politics waba nga akutte wansi ne waggulu mu ggwanga lyattu Uganda nga abantu banyigirizibwa tebavaayo kozesa maloboozi gaabwe kwogera kati essaawa eno ate yagenze maaso okubanga awangula mu Jazz Awards ate ayogera bingi nnyo nnyini ddala namutegeeza nti bino abiveeko nga bwawulira nti kati essaawa eno ayagala kwogera so ne politics bw'aba atuuse era abeeko kyayogera ku lwaki ku lw'abantu bw'abanga talina kyayogera so ne wano talina kubanga ayogera kintu kyonna abiveeko abiviireko ddala afiire eyo mu kimugunyu bwe kiba kimuluma kimulumire eyo alekere okubanga ate awogganira abantu ate ababonaabona naddala nga batulugunyizibwa gavumenti yayogedde awo ebintu bye bingi yes era nga abamu ku bo bamugambye nti naawe tuleke musonga ate abamu bamukoneddemu nti wamma oli kuki oli ku point awo wennyini kubawo nnyaawo wabula nga yamaliriza ng'agamba Spice Diana nti agende mu maaso okubanga aconcentratinga ku kwambala engoye ze eza layisi n'okwetekako obukowekowe obwa layisi ate ng'era still ku Jazz Awards ezo zennyini omukyala amanyiddwa nga Naira Ali ye yavuddeyo nagenda mu maaso okubanga agamba nti bwe bituuse engeri gye kiri nti awards abantu bagulangule kaakati naffe tugenda kutandika okweteekerateekerayo ezaffe nga tuzeteekerateekera ate netumanyi tukola ki ne tuzeewangulira kwegamba ekintu kyabasuseeko bususi naye nga bwe bityo bwe bifaanana esaidi eyo Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 75252 plus emu7 75252 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa olunaku olw'eggulo gabadde mazaalibwa g'omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi era ng'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga tukimanyi nti oyo Kyapiri w'ettaano w'ennyonyi ddala yagenze maaso kubanga ate amwagaliza amazaalibwa ng'ayita mu ngeri ya kukoka yawe babadde wali eri mu lukiiko ku yafeeseza bwe zisangibwa e Kamwokya n'amuyimbira awo mpolampola naye ng'era ngenda kubanga nkulekera akayimba ako mpolampola ate nkulekere n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ng'era naye ali mu kibiina kino ekya National Unity Platform ebimu ku ebyagenze maaso okubanga ate ayogerako eri bannansi we yabadde mu lutuula oba mu lukiiko olwabadde ebulemeze atakumira mpeera agira bankumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Joey. Happy birthday to you. Andi Musa Mulimira. Thank you. Nze bwe mba ntambula naddala mu Uganda muno ntambula neetegereza mu kwetegereza obwongo bwange ne buwandiika amaaso begalabye era njagala okuva n'olwaleero mulekeraawo okwebuuza abalwanyi abaayita wano ne balya buli kimu n'ebikola by'emiti ne babirya nga balinga nzige mulekeraawo okwebuuza gye baalaga baagenda baakola ki baagenda temubasuubira kudda kubaako kye bakola mutandike buto bwe mwalaba abaayita wano ng'embuto ziri ku mugongo kati ziri mu mannyo tebakyasobola kudda eno omukuto gwe baliko gwebasobola kujjuka ekiri mabega babalabanga abatawaanya mulekeraawo okubanoonya mulekeraawo okubeegayirira ku sekitoleko ne banne twatandise bupya tujja kuddamu tuzimbe Uganda eneeweereza abaana n'abazzukulu nadduli yawummula n'abavaako g'onoonya baaki mubaveeko tuddemu tuzimbe buto ye muliko si ye baliko singa ye muliko bye baliko singa olubiri lwa Kabaka bamulanika lulimu nfuufu sebo bwe mulaba abo bakalya bugalula ng'olubuto lw'emmandwa ne ku bukubo obugenda ewaabwe kuliko koolaasi okumanya bakagwa ensonyi ayita mu binnya ate n'akola ekkubo ery'ekoolaasi erituuka ku geeti ye naye ng'ayise mu kinnya n'emmotoka ebuliramu Katonda ayinza okuba yatuwa ekibonerezo eky'emyaka 4 teke kuddamu kukola nsobi efaanana bw'etyo temuddangamu kulonda abantu bemutategeera Dr. Kisamba Mugerwa mukadde waffe oyo awo mulembe bamuzaala wali ne mukwano gwange nnyo twaweereza Kabaka Dr. Muyingo bandaze babazaala Kisamba Mugerwa wuuyo mu ntandikwa wuuyo mu National Planning Authority akoze NDP1 NDP2 NDP z'enteekateeka za gavumenti ez'emyaka emigazi bwe yawandiika ebyeggwanga byonna baamunaanika ne baga nti yo emiyebe gye giba gimulisa njo tebaakolayo makubo tebazimbayo masomero kakati bakadde bange mulekeraawo okunonooza abantu abali mu mukkuto mujja bazaaza emize bwe ntunula wano abasingawo obungi myaka gya sekitooleko gino emyaka tegikkirizibwa kukolima kusita bigenda kuyita mizimu gino emyaka gya bumalirivu kukola kuzimba buto mulekeraawo okukolima ebyasoba sikyabiddamu muddemu munoonye obumalirivu obwafuula ensi eno ensi ey'ekitiibwa muddemu mulondole obuwufu obwafuula ensi ya Buganda ensi etanyoomebwa ekyokuzimba Uganda empya tekikyali sikyama ebigenda maaso gundi bamututte gundi kyamututte bukya tetugenda kuggwaawo era bwe muwulira sekyoleko bamututte abalanga musonga mbeere mukkirize nti ennyumba ya Uganda empagi zaalibwa jegeju ennyumba n'ekunama n'egwa betwawa okusiga ensigo emera tuzimbe Uganda eweereza abaana abazzukulu baasigamu kanyeebwa kati bano abaayita wano ne babaliira emmere bwe mwabawa okusiga ebinyoobwa baabirya ne basigamu kanyeebwa abaana tebasoma abaabwe basoma tuli basiru abaana baffe bakonedde mu byalo abala bafunidde embuto mu byalo abala beetameddwa okusoma Tanzania abaana basoma Kenya abaana basoma Burundi abaana basoma ne Rwanda basoma kikolemu kyo kisasulye muwendo ki essomero wino kiriwo ekisinga okubeera ekizibu nti abaffe essomero waliyo korona ate mu kikuubo buli muntu gyagenda nga tolina nange oyita otambulira mu bbanga ku munno mwawudde amagezi n'okutegeera Mukama atubeere tujje eggwanga lyaffe mu mikono egy'abantu abalaba ku bigere byabwe njala kubagumya twatandika olutabaalo luno nga tulwebuuliriddeko tugenda kuluggusa mugende gyomuli yonna mugume jjajjaffe bwe tuwerekera olwaleero ali mu gigi gw'abannayuganda abagenda okusembayo okufugibwa mu bujoozi bano bwe bagenda okusembayo okujoogebwa ffe tugenda kujoogebwa abakyawagira embeera eriwo mbakubagiza kubanga nammwe abantu ababuuza ebibuuzo temulina ansa eggwanga tuddemu tulizimbe bupya lyagwa bakadde baffe abali eyo temutya nti abasajja baabo mutira bwereera ne bwoti ofa ate omutiitiza afa bubi ofa otidde naye era ng'ofudde mulekeraawo okutya ebitaliimu abamu bagaana okukola ekituufu olw'okutya kyabwetowaze okugamba banno nti kampummule omulabiriza ono mulaba musajja wa kitiibwa nnyo naye amanyi nti obuweereza bwe buyina entandikwa naki toyetaaga na kumujjukiza olebyabufuzi ani abaloga obutamanya lwotandika nalwokoma mulya mmere ki tutandike bupya n'obumalirivu tujja kuzzaawo ekitiibwa ky'ensi yaffe
tujja kuzuukusa amaanyi g'ensi yaffe. Abantu baffe beeyagale, balekeraawo okujoogebwa, balekeraawo okuweebwa obunyoovu obululu ne butuuka. Sitaani n'atimba obutaala mu geyeena n'alaga abantu tuli eggulu. Temuddamu kukkiriza kujoogebwa. Kabaka wa Buganda yakulembera mu lutabaalo, baamulya nnimiro embuto batakulira eri, olubiri lwe nga lulimu nfuufu. Munyige okunyiigako abantu baffe. Obusungu bwammwe tebukka buli nnye bwongera okulinnya.